abavubuka tuve ku njaga waliwo n'abeereye Magerembo naye yeyita president wa Uganda musajja mukulu ayina n'ekibiina ky'ebyobufuzi wano kyakulira mbuye president bane muve ku njaga abageto muve ku njaga enjaga y'obuwunga mira kuba gwe mulya unava neerangirira mbuye president w'eggwanga ninga ali magere mu bigere yebase. So let us be careful with these drugs. Mulya kuba, mulya mira, abala muli mu bukoola, muneega yange embuzi kuva ku makyapa kalwaggulu. Ebikoola bya embuzi ze zabiryanga nente. Kati ate abantu be bali emiddo. Go muntu otegera oli otya, how do you eat grass? Oli rodent. Twasoma mu biology herbivorous animals no omnivorous. Kati muli zero dents ezizo obwenkulumu. Ezo zali zero dents. Abasoma ku biology mubimanyi. Herbivorous ne omnivorous. Era nisoma ku rodents ezichowinga card embuzi endiga uziba ziba sawo nezizo obwenkulumu. Kati lero osanga abantu bali mu kulya muddo. They are eating grass. Bali mukulya bukola. Kwa over humanity, are we going back to animals? Kwa tuwasoma human revolution. Ti abantu tuwava mu bisolo. Kati ate abantu tutandise okuddayo mu nsolo. Lero tunya abantu bye bakola n'emitima gyabwe nga gya nsolo. I think humans we are going back to animals. Nisimanyi muntu wabeera unatandika kwegaaya. Nali ebikola nali amayirungi bano bali mu njaga. So we should help this society.